Bobi Wine again. Bobi Wine nga mwenda yari agenda 40 nafunamu okutataganyizibwa naye nga 10 yabadde kyenjojo ne ono omuwala ali wansi taweza myaka 2 akaaba oba naku oba sanyu kwagala ne kati jagala otunulira ono omuwala ali wansi oyo akaaba kulukulaba ku Bobi Wine kyensuubira wakayinayo bakulube oba batoobe ne kati bweba waka waabwe waliyo abantu 5 ye wa 6 yaze kurale yeka kubanga yagala Bobi Wine naye abasigadde waka abantu 5 baagala ki bawagizi ba NRM baagala President Museveni kati gwe owa security katugambe ekisinga bwabadde kyenjojo n'omukwata kitegeeza abasigadde waka 5 bagenda kukeera bagende bamunoonye lunaku lumu 2-3 tibamulaba ganuukirize ono omuwala akaaba oba ku lw'essanyu oba ku lw'ennaku okulaba Bobi Wine n'omukwata ogenda kunyiiza bali 5 kati family 5 family erimu abantu 5 tayimuzinga mu 10 baba abantu bameka kati ba professor ba doctors baina zi PhD tibasobola kunyonyola ekintu kino kiche kikabyo muntu batamukubye naye kuraba ku muntu kato ngamba ono mwana muwala afiirwaki ayina kyayina naye kyayina kiri kimu omukwana eri muwagi eri muntu we gwayagala kati okwagala okukwagala kw'omuntu banywanyi bange timukifuula musango kubanga nange njagala President Museveni ne General Muhoozi nnyo mbagala nnyo naye tikinkyayisa baneetoolodde ate otegera ekyo kati nafa bali mwenaalemu kibabeere mu mutima ngo abantu waliwo baagala ki Bobi Wine ate nnyo kubanga omuntu eyalabibwanga ne basasula kuyingira kumulaba ne bamusasulira ssente 2, 3, 4, 5 ate mwe abayinamu ne mugula ne tebo za miliyoni 3 naye just kuja n'abayimbira y'ennyimba 5 ate kati otegere ekyo njagala ofuna experience ekyo no mu bwongo bwe kikubeeremu ono mwana muwala akaabisa naku sanyu oba kuraba ku kibonoomu kati bameka bakaabira mu bisenge bwe bati barabye embuuka enyooka olira so nga bwolaba ngo Israeli eri mu kuguguba na Hamas yo yali manyi Hamas muntu Hamas yali ndowooza era ndowooza tiza na idea
which was brought by a person. Ate abantu aboledde battibwa dda naye Hamas talemeddeeko ne batuuka n'okuteekako ceasefire. Owulira saawa zino Prime Minister wa Israel ICC temwetaaga. Nze njogera nga nze kaddeyi naye okwagala tokuziyiza kubanga nange njagala Muhoozi ne President Yoweri Museveni period.